Omwaka 2023 bingi ebigubaddemu naddala mu byokwerinda oboolyawo ebitagenda kwerabirwa bitongole bikuumaddembe n'okusingira ddala ku ngeri abayeekera b'akabinja ka ADF gye bazze babakubamu ekimmooni ne bakola obulumbaganyi ku bannayuganda ekitadde eggwanga ku bunkenke omwaka guno era bangi basigadde bamulekwa olw'abantu baabwe okufiira mu bulumbaganyi buno obw'enjawulo. Kassa ebitongole byonna ebikuumaddembe bitandika okuba nti bikuumira mu kulembeze mu buyinza, ebitongole ebyo ebikuumaddembe biba tebikyafaayo ku bintu birala ebiyinza okuziyiza obumenyi bw'amateeka. Obumenyi bw'amateeka mu bitundu ebyenjawulo nabwo tosobola kububuusa maaso mu mwaka 2023 anti abantu bangi battiddwa mu ttemu ly'emmundu nga wano Ismail Alexis eyali amanyiddwa ennyo nga jjajja Ichuli yattibwa bwe yakubwa amasasi mu bitundu by'ekyanja, ekintu ekyawawaza amatu g'abantu. Ettemu lino okubeerawo ng'ebyabakomya okukozesa obubi emmundu nabyo biranze ng'eyali minisita omubeezi w'abakozi Charles Okerengola yakubwa amasasi omusirikale we yali amukuuma agaamutta oluvannyuma naye ne yetta. Obutemu bw'emmundu bwalumba n'abakuumaddembe olw'abazigwa abalumba nga poliisi ne batta abasirikale mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, era kino kyawaliriza omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni okuyisa ekiragiro ekiggalawo poliisi z'oku byalo n'ekigendero eky'okkendeeza ku ttemu lino, wadde ng'abamu ku bannayuganda bagamba nti kino kyayongera kusajjula mbeera. Njakuwa ekyokulabirako nze gye nnimira waliwo akatundu bakayita kakalege ka police post kaaliwo kamu naye okuva bakajjawo nti obumenyi bw'amateeka bweyongera. Obupoliisi buno badde buyambayambako nga bukangakangamu naye bwe babujjaawo ne babuzza ku stations ennene, so obumenyi bw'amateeka bweyongeredde ddala n'okusingira ddala mu bitundu byaffe eby'ennansana kuba kati abantu tebakyatirako ddala ababbi babakyere ku makubo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akkiriza nti ddala kituufu omwaka guno gubasoomozezza nnyo ng'ekitongole kya poliisi naddala mu bulumbaganyi obwakolebwa ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga. Tufunye obulumbaganyi obukoleddwa ku police posts ne stations ez'enjawulo, ebikolwa ebyokunyaga n'ekibba nte mu bitundu eby'Ekaramoja ne districts eziriraanyeewo n'okulumbibwa kw'amasomero. Ebikolwa by'ettemu erisibuka ku busambattuko mu maka, obubbi n'ebiringa ebyo tosobola kubibuusa maaso, era poliisi egamba nti okukwatagana n'ebitongole ebirala ebinoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ebikessi kye kimu ku bibayambyeko okukendeeza ku misango gino. Naye ng'obuwanguzi buno Inspector General Police alaze nti bubadde mu mpeereza ennungi, obukugu n'amaanyi obwasibuka mu kitongole ekya poliisi nga bakoleganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala. Mu mwaka gwe gumu guno gwe tumalako mubaddemu nnyo okutyobula eddembe ly'obuntu, era amawulire g'omuvubuka Eric Mwesigwa omutuuze w'e Nansana eyalumiriza ab'ebyokwerinda okumubuzaawo ne bamwokya paasi mu kifuba gaatengula bangi emmeeme, wadde ng'oluvannyuma ono yali ebigambo bye n'ategeeza nga bannakibiina kya NUP kye yali awagira be baali bamubuzizzaawo ne bamutuusaako bino. Eyantuukirira bamuyita Kingzali abeera ku gadi ya Kibanda, akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Ensonga z'okutyobula eddembe ly'obuntu zaatuuka ne mu paalamenti olw'abagenzi b'ekibiina kya NUP okubuzibwawo ko n'abakuumaddembe okulinnyanga eggere mu nkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Abayeekera b'akabinja ka ADF n'okutuusa kati kakyatakoza ab'ebyokwerinda omutwe olw'okubayitanga kulitalaba buli kiseera ne bakola obulumbaganyi ku bannayuganda nga bwe baakola ku kkuumiro ly'ebisolo li Queen Elizabeth National Park nga wano battirawo abalambuzi 2 kw'ossa ne ddereeva waabwe. Wano omwogezi w'eggye ya UPDF Brigadier General Felix Kulaije agamba nti bakoze bulungi nnyo mu mwaka guno mu kunyweza ebyokwerinda nga basobodde okuziyiza ebikolwa by'obutujju bingi ebyandiviiriddeko n'abantu abawera okufiirwa obulamu bwabwe. Twasobola okuziyiza obutujju okutulisa bbomu mu ggwanga enfunda eziwera, Luweero, Ekiboga, Ennabweru ne mu bitune ebunnamwaya. Kulaije agamba nti abagambibwa okubeera abayeekera ba ADF abawerako bazze bakwatibwa era essaawa yonna baakuvunaanibwa kyokka nga waliwo ne babasinzizza amaanyi ne babamiza omusu. Naye ebibinja byaffe ebiyigga akabinja kano kwako ekabinja ke kamu akalumba wiiki ewedde abatta abantu 10. Ebibinja byaffe binoonya olw'eyigga akabinja kano bikyagenda mu maaso mpaka nga wabasse sijja balimba nti tugenda bakwata. Ku nsonga y'ekifaananyi ky'amagye abantu kye bagamba nti kifaafaagana ng'entungo eyiika, Kulaije agamba nti bafuba okulaba nga bakirongoosa kubanga UPDF ggye ly'abantu.
eri abantu abawe obukuumi obw'abajaasi. Kati abo oluusi si biseera bingi bayinza okukozesa obubi abakuumi baabwe, ne ekyo si yenkola, si mutindo. Bannabyabufuzi wadde kituufu si kituufu baagala nnyo okugamba baleese abasirikale mu kampeyini zaffe oba mu kulonda. Oluusi nze nkizuula nti bwe boogera abasirikale, conclusion oba ensalibwawe eba nti bamagye, era abantu abamu tebafaayo kunoonyereza oba kulondoola basirikale ki beboogerako. Ekirungi oba ekimatiza nti wetulagiddwa obukakafu tusitukiddemu ne tuvunaana abeetabyemu ebyo. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika. Kulikayo nnyo Paul Bakabulindi.